Obolowooza okukwata omusajja oyo mu ngalo n'akuwa ne haaga mu bya bulijjo naawe genda ozikwatemu naawe genda bakuwe haaga. Awo mu Uganda tulina ba MP nga yafuba kugenda kwekubako kifaananyi na musajja. Levo yalinyeemu kati siyinza muswaza. Musajja yatuuse okugamba nti Kiseka sembera wano. Naye ng'oli muto. Go. Batamayi. Okitegedde. Levo twagiwanvuyizaamuuko. Era bano ababadde bawoza muba naye tulabye naye kyagenda otukola. Ngenda kusanga wa. Ngo kati takyafugika kyagenda otukola ngenda kusanga wa oba ogenda kunsanga wa. Embwa zaagala kabalaza akasiimuule. Ngo tulabye naye kyagenda okutukola nga ngenda kusanga wa ogenda kunsanga wa. Okitegedde waliyo abantu abamu nga bo bambi nga mbalabanga past. Okitegedde era temusuubira mweraliikiridde. Ate mbaddeko n'omukulembeze akoonyeemu ampadde ne missioni omulowooze nze nsigala nze omu naye waliwo gwe ntuuka nengamba omusajja ono anneesize sijja muswaza sijja lwana butalotalo bwa kisiru. Kitegedde omusajja ono anneesize sijja muswaza sijja lwana butalotalo. Awo ne tusalawo tuveewo. Osegeera olina okumanya. Osegeera osegedde awo respect tukola ki tukonamu bukoonyi. Osegeera era babadde beeraliikiridde nti osanga Kiseka agenda kujjaba. Nze bayira wendinamu nze sibayinako wadde obuzibu. Nze sikubangako muntu wano nga muwalana okujjako mpalana omuntu ogu ku apu eno ogu. Omuvubuka oyo yavuma Bobi first lady oyo ye bannange. Yekka abalala mumpanise mwebale kunsitula. Ababadde banvuma mwenna mwebale kunsitula. Fetulaga Katonda mu bisiraani ayisizaamu omukisa. Mwebale kunvuma kunsitula. Mwalabe gye natuuse kale mwe mutuuke eyo. Okitegera Levo mwagiwanise. Nina okubeebaza ensonga siyinza bawalana. Okitegera okitegera mwebale kumpanika mwebale kunsitula. Mwansitudde paka. Nina kyali wange gwe nabooza yangamba nga bakuvuma nnyo. Emugamba gw'olowooza nzira wansi oba nyambuka n'akirowoozaamuuko. Emugamba ddayo kirowoozeemu. Kati olunaku lwaleero ampeereza ka voice note ke namuddamu kennyini ne mubuuza gw'olowooza nyambuka oba nzira wansi. Kati bo baali bamanyi balumya. Baali bamanyi bakuba kusuula. Kumbe omuntu ali ku mazima tomukuba kumusuula. Mpozi nga yatamanyi we beerwanako. Mpozi Winnie ogamba otya baby girl. Mpozi nga tamanyi we beerwanako. Ivani kyekiriwo. Okitegera era siwalana buli omu. Wabula kyensobola bagamba mulekerawo okubeera ttiimu gundi. Beera ttiimu ya muntu ng'ali ku mazima. Buli kintu ekifuluma wano ku media kiba n'ensonga. Lwakuba mulina engeri gye mubitwala ng'ebyokusaaga. Zino issue si za kusaaga naaka. Omukulembeze wamuwulidde yagambye oyo asinga ne bali bw'ofuna opondo omugaso.
Osegeera kubanga ensi agigamba amazima ebyo bigambo bya mukulembeze osegedde ebyo bigambo bya mukulembeze osegeera naye ate bofona opondo bebangerezaako ate nabo mbanyuumira ddala ndabira ddala nga mbabuulira bannayuganda olunaku lw'enkya mbadde njagala tugende ffenna osegeera nze mujja genda ne sipiriti yange nja keera ku live olunaku lwonna ngenda beera ku live olunaku lw'enkya osegeera information yonna gy'oyina gireete manza kyekiriwo anko osegeera information yonna gy'oyina gireete enkya olunaku lw'enkya tugenda beera wano tugenda kwaniriza omukulembeze nze nja mwaniririza wano osegeera n'abaana abeerako bonna mama Joyi naye bannaye kansiime ku muwala ono bambi nga ya promotinga page yange bambi naye nga bambi nsiima siyinza okuba siina kyakuwa naye nga mukama akukoleki nange nga sinnaba kugenda munaye nsiima obuweereza bwo mukwano. I really appreciate and I cherish that friendship between us, even outside of social media live. Nangezako, it's not easy okudiringa n'abantu bano boolaba abakulu wadde mukazi oba musajja tetuli bangu ate ffenna tetwakulira mu nzija zeezimu buli omu alina entegeere yiyo okusinziira ku bwe baamukuza naye abamwogezezaako bajjayo gye baali baabulira weewaawo abalemeddeyo balemeddeyo naye nga insha Allah mukukkiriza bonna bajja kukola ki bajja kumala amazima abajje buli omu aveeyo kitegeera so keep the efforts abo abakuvuma we shall fight them wisely era buli wamu eyo bangi naye abakutusinga beera nabo nnyo wano ne banvuma mu WhatsApp mu comments za TikTok okitegeera ovanga ku muntu akulumba ne ku WhatsApp yo ng'agenda kuvumira Umar Kiseka. It is okay for me, it is okay. You people can attack me in any way naye so long as he is still standing for the truth yensonga eyamunjagaza yensonga eyanjagaza Kiseka bw'aba kyayimiridde ku mazima ndayira mujja kunvuma byonna bye mwagala mujja kukola byonna bye mwagala sigenda kumwesonyiwa not until nze nga mwezuuliddemu ensobi. That's my idea. Bale nnyo bakanga okoze eki tobeera mu bino musimanyi ddayi nze nga nkwezuuliddemu ensobi ozinga gweweerabidde era omuntu yenna gwowagira mutunuulire nnyo omuntu yenna gwolabamu gwowasapoodye kubanga ebyaddala reality eri bweti mubeera wano ne mutufolowinga mugaddeko byonna newuwakomye oba yabadde awulira kyaddemye otegeera kwegamba gwe musajja waffe nomani mwana abantu ng'abo abaffe ate obadda mu kwebuzaabuza ebintu by'ekiwumba tutu mwana teri kirumanga ekyo naye nga tugenda kwaniriza omukulembeze waffe enkya manza yesebo nkyali muvayo olukokola lubadde olulabye wuuyo muyite wuuyo selekta wuuyo enkokola zafuuse enkokola ow'amaanyi asigala w'amaanyi ow'amaanyi asigala w'amaanyi kwe manza okwagala nnyo kabulaza ate ngaza asinga ddali akabi Selector Davis mulaba wano bambi abalala ngenda bayita tubadde tulina kitwagala oyisa Selector Davis naye nga Selector Davis nkutumidde 5 webale kulemezaako musajja wa maanyi nnyo oyo Selector Davis much love sajja wa struggle oyo sajja wa struggle omusajja ayise mu mbeera
Ssenyonyi omukulembeze waffe Joel Ssenyonyi ya Joel Ssenyonyi kyolina omanya bonna kwebalya essaawa eno miliyoni tubala ebirabo naye nze kyensobola obagamba bannaye bannayuganda twagale nnyo ensi yaffe buli woyagala ennyo ensi yo kiyinza n'okuwaliriza okwagala omuntu gw'otaalyagadde olw'okuba ensi yo nze oba kinuma n'okunnuma ng'abantu tulina basomesa kuba mulimu ababuyabuya be tulina osomesa okwagala ensi yaabwe kinnumira ddala teri muntu ayinza kukusomesa kwagala muzaddewo twagale nnyo ensi yaffe bannange olaba bw'oyagala ensi yo ebintu otandika obbirabira mu feva ey'ensi yo otandika ogamba oyo nno anfaananira bubi naye olw'okuba ayina ebirowoozo ebigatta ku ggwanga lyaffe simuyinaako buzibu olabye ebintu otandika obbiraba okitegeera ofuna ekyo nekibagatta ng'ekibagasse kwagala nsi yaabwe otuuka n'ekiseera buli woyagala ensi yo okimanya ndi muganda ntiye naye bwe nvuma omusoga tujja kuteeka ensi yaffe ejja kubeeramu obugundi okoleki sijja muvuma osegeera ndi munyankole we navuma abaganda tuyinza obutakola ki ensi eyinza okubeeramu bwe buti ge makulu g'okwagala ensi yo bw'oyagala ensi yo olaba aba South Africa manza be basinga okwejerega amawanga n'amawanga naye bwekikwatagana ku nsi yaabwe bonna bayunitinga bonna ni bebaekyo bassa kimu bagandi kati tugoba abagwira tugoba amakwerekwere omuzulu omupedi omuvenda bonna baba ne ansa y'emu osegeera kati wano waliwo amawanga mangi era beejerega nnyo nga bw'okiwulira beejerega nebyaddala naye bwekikwatagana ku nsi yaabwe naye bwekikwatagana ku nsi yaabwe bali abasawufu baagala ensi yaabwe bali baagala eggwanga lyabwe mwana wa ssebo njagala osomesa nnyo ku mukulembeze bye yatugambye kuba yatugambye otuddiremu waliwo abategeera empola njagala ndeete risaaki naye yennyini gyali yeewuunye njagala kukola risaaki wali we yantumye wennyini ndi kukola risaaki umanya kati nga tetunagenda kule yennyini gyali anyenye omutwe agambe bannaye Kiseka oyo yakuwadde omuwaaka ate jjukira nze kirasi moneta kati nina obaawo nga nkulabiriza oba omuwaaka akoleddwa okitegedde ekyo baganda baffe abalina fiya omusajja yatwawulayawula mu mawanga yagenze n'akoonawo n'agana ne mu 1920 abanyarwanda baaliwo webale nnyo baleme kuba na fiya obusajja akasajja kagasumba katadda fiya mu bantu kateekateekawo kimanya mbu bavandimwe bikoze bitya abanyarwanda baaliwo ebbanga lyonna waliwo abanyarwanda ababonaabona ne bana bali mu kabundo k'abasajja bano kati ffe kyetulwanyisa beekeeka n'akabondo k'abasajja bano akabondo ka lutabayisirwa abanyarwanda baaliwo ebbanga lyonna tulwanyisa kagurupu 20-30 kagurupu kaabwako ekayonoonye buli kimu ne budda mu kuteeka obusosoze mbantu kagasumba kati kyekyali kikatwala egundi kyekyali ekyakazewaani ne Luweero kyekyakaze kale mukulembeze afuddeyo kano akasajja akasinga osomesa obusosoze kagasumba annange yenga ono gwendese nga tagira kavuma yo ogwendese talina netiwaka kandeeteyo kati njagala ndeeteyo omwomu bambi toyina modoleta wano Umar oyina modoleta abavuma mubaleke
Segera. Ono akisusiza. Ani? Oba ye White. White bajja munkolerako. We bali awo tebabulawo. Yes. Wange Gamba cha Umar. You go somewhere. Bana ebje baleko. Mwe bali kueleza gwanga abo musima wafumu wati. Nani andumi omusime? Oli musime we bali kueleza gwanga. Fe tukusima byonna byokola yugo smoni. Mu inbox yange nabimu omusime. Ne mama wange ampisa omusime. Oli musime ekyo goloza ameka bagalo sembera wabadde hageyo buli omwaje gwamu. Buli omwagwa mukafuba ka president. Oli musime. Nange yamubadde kumpi yankwasiza obujja. Si buli omu. Fena bola wano tugamba oli namukisa. Oli namukisa. Tuko mambugalo n'ekona bamuwadde aga ya dakiika oba 5 simenda kumanya. Omutima wasoma. Tudda ku nsonga za ggwanga kati. Nsonga za ggwanga ze tuddaku ebirala ebitagasa tugambivaamu. Ebitagasa tetugambibwa matu. Ijja kugezaako. Kusonga. Manchi baito songa. Jasonga. Ncha president akomawo. Banayi mwani twaniza president. Respect all generals selected David Kavuma mwe bali nnyo ababeera ku convoy ya president. Kale bambi just. Yes,